obutwa mu biyumba buzzeemu tuula katambi kaneno kawulirize bw'oba oyagala okaweeko munno kayinza okumuyamba. Olunaku lwa leero tugenda kwogera ku butwa. Obutwa buzzeemu, obutwa bususse. Tukijjukire nti eno mu nsi gye tuli naddala zino eza Asia bakafulu nnyo mu kutabula obutwa ate era nga bakafulu nnyo mu kugaba akatwa. Bw'oba ng'oli muntu alyankuzibwa ennyo olya kino olya kino olya kiri oyinza obutasimattuka butwa ojja kubugaba nako ojja kubulya. Ate era inga ku namba esinze ey'abakwano baffe abazinga bafiira eno bonna babadde nga bafa butwa. Enamba esinga abafudde bino bambajjeemu biwowoolo mbajjeemu bibumba simanya nsigo abo batono ddala abasinga bonna babadde nga baweebwa butwa. Kati kiri erigwe okutandika okwekenneenya ku biki ebiri awo wookolera embeera ekweyisibwako ng'oli eyo gy'okolera. Jjukira ekintu ky'okumalako contract babboosi baffe bangi nnyo tebakyagalira ddala omukozi okumalako contract nga kibanyiiriza ddala era nga ku bo abasinga okuweebwa obutwa be bano mmazeeko contract mbuzaayo myezi 3-4 okuddayo ewaka atandika mangu okupulaningira anti bwakugamba sigala nkyakwetaaga n'omuwooleza ogenda mu bwangu ng'agamba ono yajja kunziba kati kankukomyeyo nkulungire akatwa ogende nga okalidde ofiire mu nnyonyi, kankuwa akatwa ogende okuva ewange ofiire ku kampani, kankuwe akatwa otuuke ewammwe nga wakateekawo bwoti ekigere ogweri ofe. Muyina okwegendereza. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eyo ey'obutwa ogumanyi atya nti bakuwadde obutwa na ki ky'olina okukola ekisookebwako. Yenze Adita wano wennyini ku page gifollowing kwata mu link jam ku YouTube channel waliwo obutambi bw'obutwa bwe twazenga tukola obw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. Jangu osubscribing okwate ku notification bell buli video gye tuteekeyo eberenga ekutuukako. Teweerabira kubeera nga okomentinga kijja kubanga kituyambe. Yeetaaza okunkubirako naawe ekyokola okimanyi nti gye ndi ku Instagram nkoza Sheila Adita page following Instagram page yange osobole okunkubira essimu eyitewo mu onsindikire message eyitemu ng'omaze ku following. Ensonga z'obutwa zisituse buto. Otegeera otya nti nno bakuwadde obutwa? Omuntu alidde obutwa ogenda kankanirira, ogenda kutuuyana, ogenda kusesema, ofuna diarrhea, ofuna kamunguluze ow'amaanyi ennyo, ogenda kuwulira nga tokyasobola kussa olw'ensonga otaddemu substance etalina kubeera mu mubiri gwo ekyankalanyiza omubiri gwo omusaayi n'etandika okukyankalanya engeri omubiri gwo gye gulina okukolamu ng'ekoseza ebintu by'omunda. Kati bw'ofuna ezo sayinzi zonna, olubuto olukuluma omaze okulya ekyokulya, olubuto ne lukuluma n'otandika okuddukana n'otandika okusesema, emmeme ekusindukirira, otandise okutuuyana, olw'osinze movement tokyasobola kuyimirira yadde okutambula, manyirawo ogenda kukola otya immediately sign ezo woziraba. Kwatirawo eglaasi y'amata obeere nga ogiwuuta. Mata ki gw'olina okunywa? Amata agannyogoga si malungi ga kukozesa, amata agokya si malungi ga kukozesa. Amata galina kubeera in a warm condition nga tegokya ate nga tegannyogoga. Kwata eglaasi y'amata gitabuliremu nniimu, osobola ogyongeramu omunnyo n'onywa. Bw'omala okunywa amata ago gagenda kuyambako substance eyo okuba nga teyeetabula na musaayi, era mu ekyo ogenda funirawo diarrhea, ogenda tandika okusesema mu bwangu, otandike okusesema eyo substance oba ogenda kubanga ogipama. Ekintu ekirala ky'olina okukola, amanda. Mu nnyumba z'abakama bammwe mubeeramu amanda. Amanda ago batera okugakozesa mu biseera bya winter oba abamu ku bo balina enku ebyoto mu nnyumba, amanda ge babeera nago. Amanda ago gwe ng'omukozi gakwate obeerenga nago. Oli wa ddembe buli lw'omala okulya n'okwatako eri amanda go n'ogakubamu powder n'ogatabula mu caayi n'obeera nga oganywa. Amanda ago malungi. Ate era waliyo n'amakerenda mu ddwaliro mwe be batera okutwalatwala mu pharmacy. Weebuuse ogule amakerenda ago agaccako gyegali, era amakerenda ago agaccako malungi nnyo. Bw'omala okulya ekyokulya tegakola ku butwa kwokka wabula n'okwoza mu mubiri gwo buli kikyafu kyonna ne kibeera nga kifuluma. Obutwa bwanjawulo. Jjukira waliwo obutwa nga bwangu bwakujjanjaba n'obutwa obutali bwangu bwakujjanjaba, naye ng'ala first aid obeera ogyetaaga gwe nga omuntu.
vidiyo eno giweeko munno omulala we wabaawo nga tulinayo information era gye tuleseyo tukusaba nawe okomentinga awo osobole okubuusa banno oyinza kukola otya ng'omuntu olidde obutwa first aid ennyangu nga nange gye mbawadde tusobole okuba nga twetaasa yense Shila Adita imbagala nnyo yongerayo vidiyo eno.